batuuse nga bankubira essimu kuti omwana wakoze eki bayidde jjajja abadde amukolako amujjanjaba ye Brian White yefuula musawo muganda bo ne bakwata omuliro bonna bayidde. Ono yadduse Zambowa okutuuka ku ddwaliro mulambo gwa muwala we tegwatwaliddwa era kyambuuseeko okulaba muwala we ng'ayiddeko matobotobo. Twageza okutuuka ku mwana tayidde enviiri omwana obukowekowe kwebuli wamulira okutta omwana kuba mulungi. Ebyembi Muzeeyi Mutyaba we yatuukidde ku ddwaliro nga ye omugagga Brian White atwaliddwa mu ddwaliro ery'enjawulo. Muwala wange Nalubwama Kalu bamututte Kiruddu ate ye Brian White bamututte ku Meyi. Nembuuza lwaki babawudde ate nga bonna bayidde muliro. Omukyala n'aŋŋamba mukyala wa Brian White nti tomanyi bizibu bya bba wange baamuwalanawalana dda era kati kiraga nti ye balina omutwala mu kasenga akali private okwewala ab'amawulire. Ngamba nga kyavudde ku ki ye kati ate aba yewala b'amawulire abadde azizza musango ki yakutte akabiriti n'akoleza omwana. Ekisinga okumwewuunyisa kwe kubanga omulambo gwa muwala we guvaamu omusaayi. Tiyayidde mutwe tiyayidde ki naye ati yabadde avaamu omusaayi mu nnyindo. Mulese male kufuna bwenkanya sijja mutwala ne bwe bunaaba mwezi mala kufuna bwenkanya. Poliisi okuva e Katuwe etuuse wa Brian White okukola okunoonyereza. Kyokka bakonkomalidde wabweru w'ekikomera oluvannyuma lw'abajaasi abasangiddwa munda okubagaana okukola okunoonyereza nga wayisa akabanga bakkiriziddwa okuyingira nga bakweza akalyanga akatono naye nga ffe tukomye wabweru. Abasirikale bano kibatwalidde ebbanga nga byezooba n'abasirikale basanze wa Brian White nga kino kiwalirizza ab'amagye okujja okulaba okubadde. Olinga Calvin nga munnamateeka wa Salongo Mutyaba nga y'omu ku babaddewo nga poliisi eyaze wa Brian White abagayibwa okufiira omwana ono yeekokodde ebikola by'abagagga okwesanga poliisi okutta obujulizi. For our surprise, the CID, Division CID of Katwe, has been guided by the suspect, that is Brian White, where we have to access and where we have not to access. Because the girl is purported to have died out as a result of an explosion of gas. Secondly, when we reached here, we have gotten another information that she was burnt by petrol. We are really shocked of the contradicting information that what really happened. Mutyaba ategeeza nti wali kunoonyereza kwa Simba okukoleddwa bw'atunasaba ebitongole byonna ebikwatibwako bimuyamba afune obwenkanya. N'omwaka sijja muzika tiyasse embuzi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango, omugenzi Nalubwama abadde abeera ku Boys Quarter nga munda yabaddemu n'omusubbaawa nga gwe gwavuddeko obuzibu. Mu Boys Quarter eyo tebaddemu masanyalaze tebaddemu petroli kati agenda okujja ne kando ennyumba nekwata omuliro naye. Kyokka agambye nti batandise okunoonyereza okuzuula ekituufu. Ye Brian White tasobodde kufunika okubaako kyayogera ku nsonga eno olw'abasirikale ababaddewo nga n'amasimu aganya okugakwata. Nalubwama Caroline w'emyaka 25 kigambibwa nti abadde muganzi w'omugagga Brian White yaddusiddwa mu ddwaliro ekiruddu nga biwalataka ku bigambibwa nti ono abadde ayokeddwa omuliro. Ku ddwaliro ekiruddu abasawo bakatemya abooluganda ng'omuntu waabwe bwe yabadde amaze okussa ogw'enkomerero. Kigambibwa nti Nalubwama yabadde maka ga Brian White agasangibwa Salaama nga gye bamugye okumuddusa ekiruddu. Okusinziira ku kitaawe w'omugenzi nga ye Salongo Mutyaba Tom gwe tusanze ku ggwanika emulago nti muwala we abadde amaze ebbanga nga ayagalana n'omugagga Brian White okuva lwe yava ku kyeyo. Carol yatuuka wa Brian White nga bali mu mukwano just mpulira friend nafunye mukwano gwange kuba yali mwana wange yakadde okuva e Dubai nga mukwano gwange kati ng'abaana abawala ali above 18 tomufolowinga era natuuka nagendayo ndaba omwana wange wabeera n'okuyingirayo military yeriwo okufuluma omala kufuna permission n'okuyingira permission. Ategeeza nti yafunye essimu ku ssaawa 6 n'ekitundu ng'emutegeeza nga muwala we bwe yabadde akolera ku Brian White omuliro ne gumukwata. Wano wetwogerera poliisi yetugamba nti yatandise ogwayo era bali mu kubanga bainvestigatinga ekyaviiriddeko Carol Nalubwama okubanga afa. Owulidde taata mu kusooka agambye nti bamugambye nti omusawo omuganda yabadde amukolako era nti omusawo omuganda oyo ye Brian White. Ate eri poliisi egamba nti wabadde musubbaawa mbu yabadde asula mu Boys Quarter nga temuli masannyalaze kakati we yagenze n'omusubbaawa ne gukwata omuliro ennyumba n'ekwata.
taata agamba ate eri nga mu kumaliriza nti babadde mu mukwano Brian White ne Carol Nalubwama nti era bwe yava ku kyeyo bw'ati omwana yakasibira wa Brian White abange ekituufu kye kiriwa nze naawe naye oli akozemu statement n'agamba nti tukooye poliisi okubanga ebiikiriranga abagagga bano nga bakola ebikolobero n'emala n'ekola ki ne babikkirira. Mujjukire Brian White yaliko musaga ey'abawala be baakozesanga ekirindi bamujjukira abawala abo. Era ne poliisi n'emuyigakawo palamenti n'esitukiramu. Palamenti we yasitukira Brian White n'alwala. Era ne batugamba ali mu mbeera mbi. Era afa. Era ali mu koma. Era ebintu ebyo okumaliza ne batugamba nti ate simanyi atwalibwa mitala w'amayanja okufuna treatment. Okuva olwo tetwaddamu kuwulira ku misango gy'abaana bawala abo. Okamujjukira bulungi. So essaayo ya kakati ate kakati wazewo omusango ogw'oyo muwala Caroline Nalubwama binagwa bitya nze naawe. Eyo tuvuddeyo tugendeko ku nsonga za Chosen Beck. Chosen Beck Dictator Amil nga we nabagambyeko nti yagenda na posting emmotoka ye era nebibaza Mukama Katonda okubanga yamuwadde emmotoka ku myaka emito 27. Chosen Beck bya commenting oluvannyuma naye n'avaayo na postinga ku page ye ng'agamba nti proposal emusingira mu motoka ne mansion. Kakati ono agambye nti bannange kyemmanyi nti teri muntu ayagaliza munne okubeera obulungi naddala nga mwayawukana nti baba batono nnyo. Baana mmwe bagenda ne bagamba who laughs last laughs the best. Ennaku zino Chosen Beck ebigamba ina bingi n'okusiiga mizi agenze n'akolawo ka caption ye omanyi mwe teriyo mukazi ayagaliza musajja kumulaba nga awiiringa nga yamutyawa ate n'abakazi kye kimu n'omusajja neetaaga akulaba mukazi ng'awiiringa nga naye kinga beekyawa. Chosen Beck agenze n'akolawo ka caption ku social media naye ekiri mu comment section baana mmwe comment section naye eno Jacob Tamu agenze n'agamba on 15th August 2025 that day I will always celebrate. But to me it's better than owning mansions, cars. God made my dreams come true. I have it all. I shall never want. Mbuya olunaku lwe bamuproposinga lusingira ddala mansions, lusingira ddala ebyo ebyokuba nti oyina ennyumba oyina amamotoka ye lwe olunaku lwakyasinza okwagalira ddala mu bulamu bwe. Bannange buno si bulumi ddala, obulumi bungi eno obulumi bungi bannange mwagalize. Ennaku zino Beck okufa okutukuba omuziki ebigambo kati oyina bingi okusinga ne music. Exo olabanga exo achivinze ekintu omuntu nakola caption west ono omuntu samuvinga nga dda tamala kumuvinga on akyalina obulumi. Mukkiriza Beck akyalina obulumi baana mmweze mbabuulira tamuvinganga on. Ulidde onagambye nti Beck akyalina obulumi nti oba oli awo mutima muli yandigambye nti nze abadde asaanidde okubanga singa nze ali mu byebyo bintu nti oba osinga omuntu oba amuvinga on nti tofollowinga nnyo nti omuntu ne wakola posti nga mwevaako buli omu akola bibye tekigaana commentingako obulungi. Ate ono ye agambye atya nze ndiwo okubanga nkutuusaako ndowooza z'abantu bonna buli omu akubaganya empawa ku kintu Chosen Beck kye yakoze oluvannyuma lwa Dictator Amil okubanga apostinga motoka ye n'ennyumba. Chosen Beck avuddeyo n'agamba nga 5 August yali eyanza nnyo Katonda okubanga yamuwa byonna nti okubeera n'amayumba n'amamotoka bisinga kye yafuna. Kyekisinga emmotoka ne mansion ennyumba ennene kye yafuna kye tutaamanya wano. Abaana bano baba bakukuta ne Ssekajja ne bakola omukolo nga tetumanyi we didn't know. Mada ati munnange Amity yavuddeyo n'atulaga emmotoka ye gye yakagula mu bulamu bwe bukyatuuka emyaka gaaga 4 anti Amity alina emyaka naye Amity alina emyaka 4 imanda ng'okitemi talina emyaka 26 ye bannange Amity emyaka gyo ng'ogisabako mwe baana mu Koko alina emyaka 20 lwaki mwade muwakana nti Koko talina myaka 21 mwaba amuzaala ati Amoti agenda n'awaatako muwala w'ekigambo ye tuddeyo ewooli agambye
nti byeyafuna kuolwo bisinga amayumba n'emmotoka zenipeke tubulire wafuna ki Uganda nga tetumanyi byebyo bitambula ebigenda mu maaso nze wendi munange kubanga nga kutuusa kati yo muyimbi Eddie Kenzo yes yasinzidde Kalamoja n'agamba nti abantu be Kalamoja balungi nnyo tebalinga nga mbu abajonkezi mbobo tebajonkera balaga mukwano gwokka kyensinza okusanga abantu beno balungi baku bino bye mutulyamu enkwi kate mugendeka Dekeyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nze nabagamba nti tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna agatambula era gatrendinga waneno mu ggwanga Uganda ne bweru tugendayoko okubanga tugakuleetera otegeere bigenda bitya. Olutalo lwa Luwirayiti ne Senga Acid lukyalanda. Jjukira Luwirayiti yalangidde Senga Acid nga wali mulwadde wa siriimu oba ina akawuka akaleeta mukenenya ko Senga Acid n'agamba kati challenge yakwekebeza live nga bali ku live nti bekebeze siriimu. Kye twagala akantu nga kalyaka either nga bali undetectable oba nga bali negative. Owulidde? Litamizi oyina okwekebera. Matako walipa oyina okwekebera ku live. Junior Mizo oyina okwekebera ku live. Ani omulala? Ani? Mondo oyina naawe okwekebera. Sefuko oyina naawe okwekebera. Owulidde? Owulidde? Nemudawo nemugaba 1 minute, that is not true. That is what mukwano eno Canada. Ne kabata naye agambye nina sirimu. Ne kabata naye yekebeze. Ne Shadia naye yekebeze. Ne Lala naye bonna bekebeze nga mubalaba nganze bwenkoze. Owulidde? Nganze bwenkoze. Awo wetuli naye nga ffe tubaawo nga wenkugambye nti tubaleetere tutegeere ebitambula abange challenge eyo olya naja acceptinga naye ng'oyo nagambye nti okunangira okubeera n'esiriimu ekyo kintu kitono nnyo katwekebeze oba tukole challenge eno twekebeze ku live tulabe ani mulwadde ani mulamu. Omwana mulenzi pressure yasitukidde mu JB Tailors chata mukoze bibino akakasajja akamasoti kekani akaita Mickey Babe kenagamba mboyise Mickey Babe ne kasirika kefola katala video zange bakaita JB video zange waziraba ate we nalaba ngosirise nyonga nkuteka muni ndala kubanga akuyinako obuzibu onyiza. I will come for you. Mukaga mbutwina farming sako twetaga abantu 10 boboli mugaga nnyo lwachokola farming sako bera yo tunda amasoti go mbutwetaga abantu 10 bewandise mweno sako eyo farm mulowooza esente ziri mu farm bameka bagagawalidde mu farm mbu farm bagenda kuteekamu embuzi zagagawazani mu buli abantu gye mujja obugagga bwammwe muleme kuguumaaza abantu bwe bityo bajja oyo Mickey yaleetako wanene ekintu kye bayita capital chicken nebba abantu n'asirika teyavaayo na kubyogerako n'agamba abantu nange banzibiramu. How can you market for people who are scammers? You have dirty laundry everywhere. Onangambye pressure, much love from Rwanda. Mundeke abanyarwanda mundeke. Leave me alone. Don't love me, I'll be fine. Munneyogereza ko nti munjagala. Mwagala kusenga wanino mu Uganda nneme kubogerako. Ano chikcho kubana yenze ntuse. Oba okyali awo. Luwirayiti ayomba ni Love Mercy. Kati nonga Luwirayiti nayiba n'ekibala mu magezi. Love Mercy oyomba otya naye. Gutanga Love Mercy wa mutindo gwa wansi. Tulabanga waliwo enjawulo. Woba oli mu top class oli tanaba na kutandika kusoma atudde waka fees zabula oyomba naye. Because you're making yourself look very cheap by stooping so low and answering to motherfuckers who are low lives and don't have sense. No damu no lepka no muntu atayina makulu. Ngaga manzina kulya mukyalo ngabona tata wapenga atukukusiza amata yanyumya so tata we mbranya step mother ngabonyabonya. Mbanga tata wakusiza amata nagabawa nabagama muganywenga step mother bamwetabalaba. Ningalaba kino kiwala ibibozi bikinyuma kiroza antu bakikwatira ennako. Tata we yali musiru. Ali tatu mukazi omulalo maana atandika okukutanga wa abana bebyo okulya. Mvunze tata twabona abanyanyene ba step mother. Mutwetera aletera ibibozi by'ekisiro. Ate munonya sympathy buli kaseera.
sympathy onagambye mirembe bedding sogera ku bantu batunda blanket za koloboza business tekola eyo business ogagaza omuntu yigaka atonda blanket kemubuli yakasasiro sikwatagana n'oyo kasasiro nze seguya segayira ate segula sinonya buganza. Tuvuddeyoko tugendeko mu nsonga ez'eggwanga. Omwami agambye nti n'eddaka ekaseera gavumenti entujoogereko nti ebintu gye bituuse tulina okuvaayo twogereko ebyo ebituluma tunaasirika paka ddi. Insha Allah tukoye kano ke kaseera kati tutandiko balaga omanyi gavumenti eno eya NRM bwe balabanga muli bantu balungi buli kintu kyonna mukigoberera nga bwe baagala wallahi mufa nga temulina kye mufunyemu. Kati ku biseera bya campaign twatambulanga n'emmotoka yaffe amafuta gaffe just mutima guli gw'obwagazi ne bakuba emmotoka yaffe endabirwamu neyiika kati sente zajja ku district yawo wadde Lwataano. Ate oli musajja wattu President Museveni ebyo tabimanyi naye kati kyekiseera naffe tuzuukuke. Nze n'ekyaye era nze sikyawagira NRM nze ndi muntu wa Nuupu mutambuze vidiyo eno era buli wa Nuupu yenna tuteekemu amaanyi. Nze ntandise era waliwo pikipiki gye ngenda okukola ngenda Jocha njifuwe rangi ya red nteekeko Bobi Wine. Mulinde kijja kutokota. Twatandika dogigambako era twavadde nga tujoogerako naye munnange ebintu oluusi bitulemerera ndowooza n'abalala batandikireko awo nga bw'ogambye naye ng'abantu nga boogedde eyo tuvuddeyo. Waliwo amawulire agatali malungi sisita waffe nti yafiiridde mu kiyumba naye natunyonyola yafudde atya. Mu mawulire ge tuyinawo ono Kadaama yafudde atya kamba nnyonnyole naye nga sinaba kubanyonyola sooka oshiyalinga vidiyo ne tukwe kuba ekikwatako famire ye buli omu nyigiriza olugalo mu screen y'obooti bagenda kweta abantu b'ofollowinga ogende ng'okoona mu sandi paka gye baggwera wansi awo ojja kuba omaze okushiyalinga osanga mwabo oshiyalingidde mwe mugenda okubeera famire y'ono omwana ne bikikwatako. Kakati omwana ono amannya ge namuganza akabiswa ono nga yitira mu kampani ya Elite Winners ng'esangibwa Kawempe. Elite Winners eyina office endala e Saudi Arabia. Kati bwe yava e Uganda n'atuuka e Saudi Arabia mweri office yaabwe ne bamugaba agenda akole n'atuuka agenda kulabirira mukadde we. Yatuuka okulabirira omukadde n'amala emyezi 2 ng'ali mu kukola. Omukadde oyo n'alwala bubi nnyo ne bamutwala mu ddwaliro naye n'agenderako. Kati bamutwala mu ddwaliro ne bamugamba omukadde tugenda kumujjanjaba naawe tugenda kukola medical basobole okumanya omuntu gwe bakola naye oba muki oba mulamu. Kiri nnomo era bakadama mubikola nnyo ebyo okukujjako kuba okukebera nti oba oli mulamu. Ne bamujjako medical ne bamuzza ewaka n'atandika okukola ne wayita emyezi 2 era ne omukadde n'addamu era n'alwala ne bamuzzaayo era bagenda kumujjako medical oba okitegeera. Kadaama ne yeraliikiriramu n'agamba era ne bamujjako medical. Bamala okumujjako medical munange ne bamuzze ewaka ne wayita omwezi gumu era ne bamugamba nti tugenda kujjako era medical n'agamba era ne bamutusa mu ddwaliro ne baleeta ipapula mbu asayininge naye nga biri mu Luwarabu. Kadaama n'agamba ati sigenda kusayininga ku bintu bye ndategeera mpozi mu bikyuse mu bizze mu Luzungu oba mu Luganda lwentegeera. N'agaana ne bamugamba n'agaana ne bamuzze ewaka. Olwamuzze ewaka ne bamukuba ne bamuyisa bubi nnyo n'atuuka ekiseera nga takyasobola. Kati ne bamutwala ku poliisi mukama we n'amutwala ku poliisi. Bamutusa ku poliisi ne poliisi olwagenda olaba nga ebintu bye boogera mukama we n'omukozi nga tebikwatagana poliisi ne basindika ku ofiisi omuwala gye yasimbukira okujja okukola. Kati batusa ku ofiisi ne bamunnyonnyola omwana nga embeera gyali musi ya mulembe azimbye olubuto bagenda okukizuula ng'omwana bamukuba bubi ne bamuyisa bubi mu lubuto omusaayi gwekwata munda. Kati bamugamba balina mutwala kumukola operation. Kati omwana n'agamba nze sirina ssente naye kankubira abafu ab'e Uganda bangulire tiketi nzireyo Uganda basooka nkola operation. Munnange n'akubira abeewaabwe yali akabakubira ndowooza weeks ng'emu boosi wono gwali akolera ng'ate akoma ku ofiisi ng'amugamba tuddayo jangu ogenda okole office ate ne office yennyini n'emusindika agenda akole kyokka nga mukazi mulwadde tasobola kulya azimbye olubuto. Munnange ate eri tosobola tolina bwogerero baba bakugambye oba olina kukola ekibakoze ekibakugambye. Munnange ne bamutwala omuwala yagamba yakoma okutegeera ng'ali mu mmotoka bamutwala agenda okudda engulu
nga bamaze okumulongoosa nga ne mukama we kenyini taliiwo n'abasawo tebaliiwo nga bamaze okumulongoosa ali awo ataawa butaayi. So olwajjo munnange bagenza okuyisa amawulire tikadamu ono yafudde, omulambo guli mu mochari. Kibi nnyo, kibi ddala bannange, kibi nnyo. Kati tumanyi baani abali mu lukolo okutunda ensigo z'ono omwana. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano era tusabire n'abagenzi, Mukama abenga amuwa ekiwumula ekirungi.